bw'obanga tolabanga ku muntu afudde n'amala ate n'ayogera, njagala otule ku eno vidiyo girabe paka bw'ogimalako. Omufu gwe babadde batwalira mu keesi yayogedde n'essimu n'ayikuba n'ayogerera ne ku ssimu naye nga mufu. Kakati maama gw'olaba mu katambi oyo nannyini mufu yabadde ayina muwala we gwe yabadde ajjanjaba, yabadde omulwadde. Muwala we bwe yafudde abasawo bagambe maama ono agende yeetegeke ajje n'emmotoka atwale omulambo gwe gye banaaguziikira. Era maama n'agenda n'afuna bulungi nnyo emmotoka gy'olaba eyo, buli kimu n'akikolako ne bamuwa omulambo gwe n'agutwala. Aba atuuka mu kkubo n'omulambo gwe nga bamugamba omuntu gw'otwala nti mufu ayogera, omuntu omufu ayogera. Nga maama babuuza kiki mutegeeza nti omuntu wange omufu ayogera, nga maama bimusobera, nga bamugamba muwala wo wamuleseeyo mu ddwaliro tannaba kufa, ono gw'otutte muntu mulala nnyo. Nga maama abagamba nedda ssebo, omwana wange mmumanyi, ono gwe ntwala ye mwana wange, lwaki ggwe muŋŋamba nti mulamu tajja, kale ajje. Nga maama ava ku mmotoka ng'agenda abikole keesi alabe omulambo ogwo gwe bagamba nti si gwe gw'omwana we, omwana we mulamu guli ludda wa. Nga maama agenda abikkula omulambo nga bagamba bannange guno gwe mulambo gw'omwana wange, ono ye mwana wange, nze bye muŋŋamba sibitegeera y'ono. Nga bamugamba nedda, kati omufu gwe yalese mu ddwaliro ng'akuba essimu ng'amugamba maama gyebaleko nti kaale nawe gyebale, nga maama mugamba nti yeggwe guuni nti yenze. Si yeggwe, kuba vidiyo koolo nkulabe. Agamba omufu gwe yalese mu ddwaliro ng'agamba kuba vidiyo koolo nkulabe, nga maama bimusobera, nga n'abantu bajja babikula keesi beerolera nga nabo bakonfaaminga. Bannange ekyabadde wano. Kakati njagala nsooke nkutuuseko akatambi kano okeerabireko. Kampeera obudde vidiyo gimpereka like etambule tuko ku buli muntu vidiyo yiiyo. Kati ekiriwo waliwo omufu azuukidde, omufu mupya azuukidde. Ngamba omulabyeko kati aliridda wa kakati bali mu bende essaawa eno maama waabwe ali mulwadde ono gwoleze si yeye mwana namusisi
bw'oba ng'obadde owulira biwulire nti abafu bazuukira nga tobikakasa leero ogenda kwerabirako n'amaaso go. Sabuna bakumanya mukayana bukayana. Bali bakuva omwana bagite bamuleeta bamuvuge bamuleeta ikyo ndyobo kikozi kibadde genda kuvaamu mubikule sente mumumanyi mubikule musimule musumulule ebero kedebba mukuku nayo line bamuleeta ikyo gyagenda kuva mu kibanja kyabwe musumule n'amasimu gali musumule neba muleke omumanyi tusiri bamumanyi mutatu kusimu yange mulete noono naye bwekikakasa nti siri taliiwo yono licha lyagenda kuva mu kibanja kya kubanga mulabye enkwezi Emotoka esimbe wabbali. Emotoka eddeko ebbali. Eddeko bweti wabbali tulabe. Balabe buli waliwo atamanyi Siri alina akazigo. Siri alina ebiseera ng'omwana we. Nze mwana wange nze nakeereza namuzaala. Lwaki tebaleeta oyo omulamu aliyo? Lwaki tebaleeta mulamu? Lwaki tebaleeta mulamu? Gwe utayagala kola lwaki tebaleeta omulamu? Lwaki tebaleeta omulamu? Nedda. Kati confusion weeri maama w'omwana agamba muwala we yafudde era omulambo gwe guno wabula abatuuze bagamba nti muwala w'omukyalo ono tannafa mulamu era ali mu ddwaliro. Tobikula maama ogiroleka. Nedda njagala mbalage mwena mwetegereze mujja kuba enduulu bitya byaswale. Mu kibanja kyange agenda kuvaamu oyo. Agenda kuvaamu. Nasikolagana na muntu mukuja agenda kuvaamu ate wali walakuka. Siri oli luddawa kudwale bakulete batugambye waganya okugenda ku mulwadde bannange omulwadde nzebadde mujjanjaba nentambula nakwata emitwalo 15 nengisonda netugiwa Friday n'agirya bwagirya nenumba Siri oyo gwolaba Siri nenkola ki
Nangamba Friday tampanga ko yadde n'ekikulu. Friday nankubira essimu. Ne nninnya ku nnaku lwa Mmande. Ne ngenda. Bwe nagenda Jase baali badde bakoze banoonya kano kagundi banoonya WhatsApp kwabayogerera nga mulaba ekifaananyi oli ali ebyaba wadde simu abeera simu ku simu WhatsApp simu ya mapesa mama oli wandi mutwaliro nedda banoonye smart bagamba ako tekagenda kukola ku simu bamukubira simu mapesa bamukube ekifaananyi bali mubikolako mugende muleke sibawa motoka yange sijibawa lekese njikuze sijibawa mugende mupangisa motoka mugende muleke andi mugende oleke oba sisi gende oleke gende oleke oli timuwoza sisi naye muganye okuleke genda timala bamuleke oli nemumuleka nabeera kipala wali wange wangoba ewa kitaawo okiraba nangobe ku kibanja kya kitaawo naye olivaako era olikireka era olikireka kati bwe mwakuba n'alifunsi naliyo alifunsi wayakola naliyo mukayanira kibanja ku kibanja ekyo kubuulira nti sazaamu bwekiriba tekigabiganiddwa kiriziika omuntu twala eri kati lwaki mwekuba n'alifunsi ate bawagambye nti yeye nakugobere nakuzibireko lwaki yakuzibireko andi okutuukulala tebakukebedde baleeta oli n'omwana baleeta oli okusinziira ku gwe kyolabye ne by'owulidde siiri mufu oba siiri mulamu